apanira okugenda mu maaso kubanga agibadde abantu n'abakafuna kati abantu kubanga ku nsonga zebaawa koti yaabwe bagamba nti tezibaliko kalamusi abapanira bagamba nti abamuli IDs kwensobola nti kati IDs abamuli ziina ate leero mulize information yonna information mwagibawa naye yonna tebaagala muntu okukola kibawa baleme kubeera kubanga era natwagala mugete ngaabakakiiko amabiri lwedo nga bwemuzireeta naye wano wemuze tulina ofiisi yaffe ekola ku receiving emisango. Ofiisi eyo etula Naggulu opposite police headquarters. So already tiimu yaffe gyeri Naggulu atubadde tubasaba n'obuwunde nga musobodde okujja wano temukoowa mutuweemu akakisa mugende wali e Naggulu abaofiisa baffe gye bali byonna buli muntu kyalina kikuume era mubibawe b'ofiisa baffe bagenda kuba receiving bulungi tutegeera tugenda kulaba officers gye bali e Naggulu bonna ettiimu ejjudde gyeri era mwenna buli omu ajja kufuna amukolako mu budde obutali butono nnyo mujja kubanga mukoleddwako. So tuli kumanya nti abantu babatukira ne bagaana abantu bano tebagaananga nti baali tebalinandanga muntu tebazibasaba so babadde baagala basinkane chairperson okumunyonnyola nti bano abantu beboogerako bantu baabwe kubanga ripooti bw'ogiraba oyinza okulowooza nti commission edawutinga nti bano abantu tebaliiwo tebabangawo oba tebabuzibwako kati abantu ne bagala nti bajje wano bakakase chairperson nti bano abantu aboogerwako bantu baabwe babuzibwako ab'ebyokwerinda tebakomangawo ate information yonna gye mwabasaba bagiwaayo. So yensonga lwaki baze chairperson kisoboka naye kisoboka nga ensonga ezisinga obukulu kubanga ola line mpanvu ate twagala kyetusinga okwagala bwe bujulizi bwe balina bwe batuleetedde. So bwe tunaateekamu ekyo ekyokusooka ate basinkane chairperson ate tugenda kubakooya baleme kufuna nkadde kutuwa bujulizi obwo bwe tusinga okwetaaga kuba okusinkana chairperson nga totuwadde bujulizi tekigattako ku kyoze okutugamba. Twagala basooke batuwe obwo obujulizi then tusobola okufuna olunaku olulala lwonna ne bajja ne baba baagala kufuna lunaku lulamba nga lwe baagala babeere na chairperson nga bali awo boogera naye tusobola okukikola olunaku olulala naye right now nga bwe bazze n'obujulizi bali lwedde basooke batuwe obwo. So bwe twakoze ripooti ne tulaga abamu abaagamba tebazaagala n'abo ndowooza mwe bali abaali bagambye tebaagala tunoonyeze ku misango gyabwe leero ne bakomawo ne bagamba balina obujulizi obweyongerako okuva bwe baali batuleetedde. So kati naffe kwe kubagamba nti ofiisi yaffe ekola ku kufuna emisango n'okufuna obujulizi etuula eri Naggulu si wano. So bo ne bagamba nti baagala kulaba chairperson ne bagamba okulaba chairperson their displeasure with the scandalous manner in which the commission has conducted this matter. When you look at that report by the commission regarding the missing persons, you see that clearly the institution has lost direction and is no longer mindful of the constitutional duty and mandate that it bears. They are hiding behind written practices to make insinuations that these people have never existed, the people that are missing. And they have used excuses like, that they didn't get their copies of their national IDs and that people were not forthcoming in terms of giving information. So today,
the families have come here with the desire to meet the chairperson of the Ghana Human Rights Commission. Unfortunately, they have not had a chance. You can see where we are conducting the interview from and where we are interviewing them from. It's not from the office, but on the streets, because they have not been given access to the office. The reason the chairperson is in a better position to explain. So they have told them that the office that is handling the matter is in Nakuru, and therefore they should go to Nakuru. But the crux of the matter is that the victims, the families of these victims of missing persons are dissatisfied with the manner in which the Commission has glossed over a very serious issue of missing persons. These people have been missing since 2020. We are now almost at the end of 2020. Ekisooka omulundi ogwokubiri kubanga abantu bano bawaayo dda ebikwata ku bantu bawabana naye baddemu bakubuulire nti ab'enganda zaffe baamu bakyala baffe bazadde baffe naye ate n'ekyokubiri era ekisinga okunyamiza ntuuse wano batugambe twayinza tulisingenga bayinza tuyingiza munda nti olwokuba fayiro teziri wano ekitebe ekizibu ate ziri walala nze ndowooza netutandika okubuusabuusa oba ssentebe w'akakiiko kano amanyi bulungi emirimu gy'akakiiko kano kusemateeka omulimu ogusooka oguweebwa akakiiko kano kusemateeka kunoonyereza kukko kokka oba waliwo eddembe ly'obuyigiriddwa oba omuntu nga akoze nga tewali naakomplaini akakiiko kalina obuvunanyizibwa okunoonyereza ekyokubiri okukyalira ebifo ebisibiddwa byebuvunanyizibwa obukulu obubiri okuweebwa ssemateeka naye ssentebe okugamba nti nno tebatuwadde national id kitegeeza n'omuntu taliiyo